Newspack channel kwaliwe bale kubanti nate oje kumideko manji genkuletedde kkiriza tuberenga tugakuwa tutandise naga mwana muwala akirabo munnange yakiguddeko obutambi bwe munnange bwateereddwa naye nga buli muntu ayogera abibye okitegeera nno omukwano abamu basiima ate abalala bali mu kuba nti nno bamusabula ate ye yasoose kubeera ng'avaayo n'akkiriza nti obutambi bubwe nga woli mu kulaba screenshot eyo yasoose kuvaayo n'alyoka yeetonda olw'obutambi munnange obwasaasaanidde ku mutimbagano era n'asaba okuba nti nno asonyiyibwa ate munnange era kati alidde ebigambo bye avuddeyo n'alyoka abeera ng'obutambi buno abwegaana kati ekituufu kye ki okitegeera avuddeyo wano n'alyoka agamba nti si yeye mbweyo AI bu vidiyo ezo za AI kale katubeere nga tukuwa abamu ku bannayuganda biki bye boogera ku nsonga zino. Na kilasi oyo wano tewali ali kilasi abavu nga takola abo bamutunda amana tebalina kilasi kati laba akantu kwe bamuzibira kalimu n'obukubo bwa bulu tekalina na kala ntuufu akantu tekalina na kala ntuufu kabu bokisi ne olaba wano bw'omwogerako ne balyoka bakugamba oyo toli mwenkana she's kilasi abavu simanyi biki naye kirabika omuntu eyali agula obutambi buno ye yanyiza oba gavumenti yali mu kubita buno engeri gye bakwata omusajja yali abagulako obuntu buno kuba bangamba mulimu ne batikitoka mbu naye bo batikitoka obwabwe mbu tebabeereri yennyini ku beesi bw'ogendera bugenzi ku appointment tikitoka mbu basanya blue move ne basindika kirabika waliwo yagudde mu linki ali kubita kirabika waliwo yagudde mu linki ali kuta ebintu bino kuba bagamba linki weeri nalaba gundi ng'agamba akasuku ng'agamba mutuwe ku linki tulabeko kirabika waliwo yagudde ku linki bagizudde basoose kutabya Shani Lips ng'omuniga amutwala tolaba nti g'okola olunaku lulamba n'ovaayo n'ogamba okutuse ye yakolera essaawa 2 naye boy yavaayo nga tamanyi gwakoledde mwaka nga mukiwata amagumba gali yegeyege bannaye nze kino sikirabanga senga amanyi gampedde abaana baliko ki naye singa bakwatayo omwana omu ne bamusiba abalala ne balabira ku ye era banange omusajja lukodo yafa nnyo tebagenda basi basenga kuba kati abaana bakikola kagenderere bennyini bebeekwata zividiyo bebazisharinga bwe zituuka ku social media nga bavaayo beefuula abakaaba gwe mulembe gwe tuliko mukwano nedda hamu wano tewali mulembe gwamu Shani Lips tusiima empeerezaayo twongere vidiyo kenkuwaddewo kamala nkuwe n'akalala naye bannagirama senga asidi nyongera okujjukiza Mathake kano mukasalemu senga asidi nyongera okujjukiza Mathake ndi wakutegeeza mbuno obutambi bwonaawe nabufunye nga banaije senga lwaki towummula lwaki mpummula there is no sleep for the wicked senga Uganda baloga the wicked. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. David Lutalo yakikoze King Saha. Bannange oluvannyuma lwa King Saha okuba nti nate yayogeredde Kazindaalo kaakati nno we baawadde David Lutalo akazindaalo yasoose kuba nti naakasiimuulako nga wooli mu kulaba akatambi kano twagala otubuulire gwe akatambi kano okwogerako ki akatambi keeko King Saha munnange we yamaliriza okwogera nga balina okubeera nga bawane David Lutalo abayeko kyayogera ddala David Lutalo kye yakoze kyabadde kisaana bwe tweyongerayo pulezidenti w'abayimbi ba gospel munnange avuddeyo n'abeera nga yeetondera Misa Kisemakula Dr. Jose Camilo n'abayimbi abalala munnange be yavaayo n'abeera nga alumba wali eri mu kukungubagira Master Apollo katubeere nga tukuwa akatambike. Mukama yebazibwe maze ebbanga nga nsirise nga nfumitiriza ku bigambo Papa Mesa Kisemakula n'abayimbi abalala bonna bye baayogera mu kuziika kwa legendary Master Parrot rest in peace. Nze sobola kuvoola Papa Mesa Kisemakula sobola yadde muyisaamu maaso yadde mufuma musaamu nnyo ekitiibwa era y'ensonga lwaki nvuddeyo bambi
or clarifying and not clearing the air. Bwe natuuka ku Lumbe, embeera gye nasangawo yali nzibu. Nga ku lwange ne mu maanyi gange nga sikisobola. Kwe kukuba omulanga eri abayimbi bonna abanene. Papa Mesa Kisemakula, Dr. Jose Chameleone, Bebe Cool, baveeyo bayambeko. Nyinza okuba nakyogera mu ngeri enkyamu era nsaba kunsonyiwa. Njagala okutwala guno omukisa obeebaza olw'ebyo byonna bye mwakola okulaba nga muganda waffe muyimbi munnaffe legendary Master Parrot aziikibwa mu kitiibwa. Mukama abampeere nnyo omukisa. Omulonzi wa Minisita Justin Namere avuddeyo n'alyoka amugamba nti akakkanye ebigambo bw'asusizza okuba nti nno munnange ayogera nnyo. Bw'akanye kukola alekeraawo yogera buli kimu. Njagala ntambuliza vidiyo eno etuuke ew'omubaka Namere Justin Nsubuga. Ndi mulonzi wa Nnyendo Mukungwe Masaka City. Naye Honorable Namere kendeza ebigambo. Wava mu wa foot soldier kati oli mubaka. Atwala site namba. Site ine ebizibu bingi. Tuyina ebizibu bingi. Olina okulowoleza abantu bangi. Va mu wa foot soldier wafuuka minisita kati. Ffe tuyina ebizibu. Honorable Mpuuga we yava ne Honorable Abendi Bwanika we yava gw'oliwo. Gwe tusuubira okutandikira ku bizibu bya Masaka City ebigitawaanya. Kati va buli muntu akutaddemu kamera omuddamu. Tandika okulowoleza ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Ffe nga Abanyendo Mukungwe tulina oluguudo okuva e Kaddugala okugenda e Ruvule. Enkuba bw'etonnya tetukyasala. Ebyo bye twetaaga kati oteeke mu pulogulaamu y'okutandika okukolera abantu Banyendo Mukungwe ne Kimaanya Kabonera. So si byakudda mu kuyomba kulwanagana na bano mu bwa foot soldier president yabukujjamu. Kendeza ebigambo. Bannamasaka bamanye nti baali bafiirwa kinene nnyo nga tebakulonze. Kati okuva lo wajjo oba wajjo otya gw'oliwo. Masaka City gwe gwetunuulidde. Bigambo bibe bitono. Mu mawulire amalala ono Nnombo munnange taata we abaddenga amuloosa. Taata waani twogera ku mugenzi Kafeero. Kaakati munnange yavuddeyo n'alyoka agamba nti taata we azzenga amuloosa era munnange yazze bulungi ku malaalo g'omugenzi Kafeero. Olwagize ne bamugamba agende ku DNA. Naye bangi mu comment section bamugobye ne bamugamba gwe totaana nagenda ku DNA. Mu mawulire amalala Gulned Official naye tannaba kuba nti n'ensonga z'okuba nti no taata we ye Kafeero tannaba kuba nti aziwumuza. Katubeere nga tubikuwa. Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, asubire muri bulungi. Kakati jo tata yandoosezza nangamba nti waliwo abaana bangi nnyo abali ku mwanja basinga okukaayana naye abamu si baana be. Nze noono ffe balina okukolerako DNA. Emisaayi gyaffe ffe balina okuggyako emisaayi okugezesa abo abalala kubanga abo basinga bonna abaana basinga si baana ba taata bwe yaŋŋambye. Kisa kya mukama wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate aleeta bwino oku Honorable Kabanda. Nabasuubiza ne mbagamba nti olunaku olwaleero ngenda kuleeta ebiwandiiko bya Honorable Kabanda David. Bino byewuunyisa. Owekitiibwa Honorable Kabanda David yayita oluzungu n'afuna 6. History 9. CRE 9. Luganda 9. Biology 9. Mathematics 9. Ono yali musiro bwe yali mugezi. Ekyobusiro ekirala kiriwo. Mbonalaba David Kabanda yatula senior for 2011. Mbwate 2017
n'atuula senior 6 yali mulema mbu yatulira Matete College mwaba olugambo luno ndubawadde Kabanda yafuna emyenda 7 anango no muya yali musiru musomero kati omori yategerere gwanga yali salirawo yategere ekibiina kya Piero yu mwe mukirabo omuntu asobola okuyita oluzungu n'afuna 6 n'agwa history mwe mulaba ddala kisoboka n'agwa CRE seba aba Matete College mwino tubuulira ddala Kabanda 2011 yaliwo 2017 yali mulema munaddayo nakola senior 6 kambirete mbibalage byebyo ebituufu Honorable Kabanda jatubula giwasomera ebituufu kiki ekya Ssebina waffe bannange tegenda kubeera manya ya nkoko abantu ab'ekikula kiti bayina engeri gye bafaamu mu Uganda wane ya viewers n'atajjanjabibwako omuntu n'afa mu ngeri etategeerekeka ne watabaawo complaininga wane ebyagogo batuuka kumuzza waabwe nga tubuuza abakulu kyekyabadde kibatwala omwana mu ssabo kati n'owulira Ssebina nti baamuzizza ewaka n'agwawo n'afa. Family is very contented. Kyekya Sserebu waffe abantu ab'ekikulwa kino bajja beetoolererwako amawulire agakola obugagga bino tuzze tukula ku kyalo nga tubiwulira nti tebakoze bugagga bitooke byebigwa. Ssebina tabanga yayise awo ng'abalala bazze bafa wano ne tusirika ne tugaa nti owaayo bali ataakiti ku basawo abagaa tugaa nti ez'entalo tetujja kuziyingiramu. Abalala nga si bannayuganda ne tugaa nti owaayo bali kagoba kaabwe naye baŋŋamba bukyanga bazza mulambo Rwanda tebayinza kulinnyayo. Kati twebuuza Ssebina kiki ekyamusse ataliika complaining nga wadde yeemulugunya gwe bayinza okuzza omwana mu makaago gwe bajjeewo nga mulamu ne bamuzza n'agwawo n'afa wadde ka police reference wadde okwekyakyalako nti njagala justice. Lwaki family eri very contented ku nfeene eya viewers? Ssebina tabanga yakoze obugagga bantu mmwe musirise naye nkimanyi mukyebuuza abasanyusa baffe ne Basserebu baffe bwe bati batugenzeeko mu ngeri eya viewers etaliko wadde okutwalira akatunda wadde okubuuza nti omulwadde ng'awanise nnyo ennyindo. Bowulira buwulizi nti yafudde n'enziika n'eba ya supiidi awo nga teriiko abuuza bibuuzo. Kiki ekyatuuka ku bantu bano? Lwaki waliwo nnyo ebbeetu? Waliwo nnyo okusiriikirira ekiba kissa abantu module eno. Lwaki? Ate amawulire ge tuzze tuwulira ge tukuze tuwulira agabeetoololwako nti tebakoze bugagga bitooke byebigwa. N'owulira nti omwana baamugye ewaka mulamu ne bamuzza n'agwawo. But family is contented. Ebyali ku gogo wano mwabiwulira abantu bwe bati lwaki bafiira mu mawulire agatali malambulukufu. Aba family mutwanukule kyekya Ssebina waffe era ddala nammwe bwe muba temuli contented omusango mwaguloopyewa era baani abamututte babadde bamututtewo okumuzanga mulambu. Gwe bayinza okuddiza omwana wo ne batuuzaawo kabalaza n'afa n'otakyakalamu gwe n'otegeka kuziikaziika mangu. Aha bannange tejja kuba mmanya ya nkoko kyekya Ssebina tetujja kumuleka kugenda nga gogo. Nedda. Yeuma Luciseka avuddeyo n'alokagamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagenda okuwaayo erinnya munnange eryamuganga ng'akimanyidde ddala bulungi nti bajja kubeera nga bamugaana. Kaakati tebakulimba nti Museveni yagenze okuwa position oyo simanyi Lawrence Muganga nga Museveni takimanyi nti bagenda mujjayo. Mu Uganda tewaliwo ayinza kuyimirira mu decision ya Museveni. Ekyo nkikubuulira. Nga Museveni asazeewo gwani who are you? Tewali. Era byonna bali mu kutuzannya katemba. Kuteekawo mbeera erowoozesa nti osanga n'Abanyarwanda mu Uganda mbu nabo babonaabona mbu nabo basanga embeera ebyo bye baagala tulowoozesa. Museveni ayagala gezaako kukweka bigendererwa bye. Ekyo nkikubuulira. Ani ayinza oyimirira mu Muganga nti kati nkuganye nga Museveni amulonze. Mu gavumenti ya Museveni nga we mumanyi Museveni bw'akolamu ebintu bye. Muleme kutusiriwaza mutusibyeko agaboozi bali wano batuwogganira abeekaabya. Leka nkubuulireko oyo Muganga
Museveni gwoba okaaba genda ogambe Museveni yakuwadde position omubuuze lwaki wampadde nonzijako baleme kuddawo kubakyamuukiriza ekyo nkibabuulira genda obuuze Museveni gwe muganga lwaki Museveni yakuwadde ate n'amala n'akuggyako Museveni agezaako okukweka bigendererwa bye eri bannayuganda n'abannayuganda okubalowoozesa nti ekigendererwa kyaliko si kyakubba ggwanga nti n'abanyarwanda nabo balina embeera gye basobola okubakwatamu senga baba balina kye baagadde ebyo mutulimba eggwanga Uganda mwali ezza lyonna mwagala kuwaako munnayuganda essanyu lyatafuna namuwadde kubanga mweyo position newe muteeka waani era ebigendo yita bigenda kuba bya Museveni byayagala ekyo nkikubuulira newe bateeka waani kaakati bannayuganda mulina okitegeera nti era eggwanga lyawambibwa abasajja abo be bali mu buli wamu buli position enene be bagirimu kaakati ssawa zino ndabya obunyarwanda obusiru buli ku media anti ife abanyarwanda tulifuna justice fe abanyarwanda tubonabona tetulina we tudda Gasiya ebyo byonna Museveni yagenze biteekawo nga byonna amaze bibala ani ajjako mu Uganda mu parliament mbu Museveni yalonze byayagala mbu ne muyimirira ne mubigaana nga bwe baagaana biki mulebekerawo okutuwogganira emizannyo gyammwe mugimanyi mukama wammwe ali mu kuzannya bannayuganda mizannyo ekyo nkikubuulira n'okubawa essanyu eritalina makulu mbu simanyi gundi baamugje ku bwa minisita mbu n'owaga mbwanti kasita baamugjeeko byonna already ababaddeko bonna ebintu bibadde bitambula bulungi ekibuuzo nkikubuuza ababaddeko bonna ebintu bibadde bitambula bulungi ansi eri nti nedda byonna bikyamu osegedde ng'ayonoona waali Museveni tebakulimba nti waliwo ekiyinza ottereera ne we bakuteera waani mweyo position nga Museveni waali era ebigenda okutambula bigenda kuba bya Museveni bali eri abakwata n'ebifaananyi ne babituuza mu position n'obeeraawo ng'oli minisita naye nga tolina kyosobola kwesalirawo nga waliwo abasalawo balala nga bali eyo bali mu bw'ofiisi balala gwe ne bakuteekawo ng'ekifaananyi Minister of Internal Affairs naye nga tolina kyosalawo tubimanyi temutuzza mu Gasiya wammwe wamma buli wano butuleekaanira we bwekaabya kali kagashumba kali wali bwe katandika abanyarwanda Gasiya Museveni agezaako okweka bigendererwa bye ebigendererwa bya Museveni kukubba ggwanga Uganda kulibba lyonna n'okwata abantu be n'abakola ki bafuuke bannyini ggwanga lyaffe byebigendererwa kati mbu bagezaako okulaga mbu omunyarwanda akaaba kamera bwe zimutambulirako mbwalaza amalaalo Gasiya sebo mbu ne Janet Kataka Museveni mbu era akakiiko kaagambye mbu tumala kumulaba nga Museveni asazeewo temutubuulira Gasiya wammwe wamma oba mulowooza tuli bamakedo bwete etambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okulekawo bakabwawo mu comment section beera bulungi weeraba